tusanyukire tulina kusanyuka ffe abawanguziza leero wamma twebaze oyo Mukama talemererwa abatuusinza ku mbaga eno. Tusanyuke wamma twebaze tulutuuseeko luno wamma Mukama afaayo Johnson akoze embaga alonze Looyi mukyala we agenda amufumbire era amukuume mpaka kufa. Tusanyuke wamma twebaze tulutuuseeko luno wamma Mukama afaayo Johnson akoze embaga alonze Looyi mukyala we agenda amufumbire era amukuume mpaka kufa. Byonna mubimulekere Yesu, omukwano gwammwe gwe mulina kati gubenga bwe gutyo lubeerera, ebinajja nga binyiga byonna nga musaba oyo Mukama talemererwa aliba abaawula alimufumbana. Tusanyuke wamma twebaze tulutuuseeko luno wamma Mukama afaayo Johnson akoze embaga alonze Looyi mukyala we agenda amufumbire era amukuume mpaka kufa. Tusanyuke wamma twebaze tulutuuseeko luno wamma Mukama afaayo Johnson akoze embaga alonze Looyi mukyala we agenda amufumbire era amukuume mpaka kufa. Nebaza Katonda nange olwaleero funyeyo omubeezi ananfumbiranga. Looyi gwe nfunye wampisa muteefu agenda kumpa emirembe. Ababadde bansekerera mulabe Mukama mpadde ekimiwula. Nfunye omukyala omulungi lutuuseeko luno nfunye omukyala agenda kunfumbira anfumbire wenanoonyanga. Nfunye omukyala omulungi lutuuseeko luno nfunye omukyala agenda kunfumbira anfumbire wenanoonyanga. Nfunye omukyala omulungi lutuuseeko luno nfunye omukyala agenda akufumbire era akukuume mpaka kufa. Ekibayite embaga waliwo bamu betugatta sayidi eyo nga n'okumuggyako akatimba olutalo tegana mutunuulira. Mukama yebazibwe olwa Johnson ne Looyi. Mukisa tukite embaga.